Ku YouTube channel eno eyagaliwo ennaku nga bbiri emabega in fact lunaku lumu muzimu ku mboozi ze nakoze nakuteereddeko ekifaananyi ky'omukyala ono wabula nakisinyazaako eddakiika yabaddeemu yokka wabula kyenjagala omanye omukyala ono abadde munnamagye era ng'abadde amanyiddwa nga Koporo Christine Babirye yafudde wabula ng'okufa kwe tebwabadde bulwadde nti yabadde mulwadde oba owaayi wabula nga muntu munne ye yamuleetedde okuba nti akomekkerezebwa ate nga n'okwokebwa yayokeddwa bwokebwa. Poliisi mu disitulikiti y'e Luweero yamaze dda okuba nga egombamu obwala omukulu asuubirizibwa okuba nga ye yasse Afande Christine Babirye. Omukyala abadde omunnamagye era omusirikale abadde wansi wa battalion eya Bombo. Ekigambo ekituufu kye bakozesa nti battalion abadde attached ku Bombo Military Hospital aside eyo wabula nga mukyala munnamagye. Koporo Christine Babirye ekyamuleetedde okuba nga ava mu bulamu obw'ensi eno bye biwundu bye yafunye oba bye yafuna oluvannyuma lw'okwokebwa mu nnyumba okwosa olunaku olw'eggulo. Leero ziri ennaku z'omwezi 24 March omwaka 2026. Omukyala ono baamwokyeza ng'ennaku z'omwezi 22 March mu maka ge. In fact ekitundu ekyo bakiyita mpaka Weero zone mu tawuni y'e Bombo. Still Bombo town ebeera wansi wa Luweero district. Nejje buli eno details zikyayongera okuba nga zivaayo ku mbeera eyaleetedde omukyala ono okubeera nga akkirira ekalannamo n'omuliro ogwo wabula omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Dickson Mwesigwa essaawa zino ono ali mu kaduukulu ka poliisi nga n'okunoonyereza we kukyagenda mu maaso. Okusinziira ku DPC w'e Luweero omukulu amanyiddwa nga Mwami Brighton Ahimbisa Mukama agamba nti suspect gwe balina ye Dickson Mwesigwa in fact gw'olaba era ng'ono yalina connection oba yakyali main suspect mu kufa kwa Koporo Christine Babirye eyafudde olunaku olw'Essande era nga omukulu ono Dickson agenda kubeera nga awezesebwa nga amateeka bwe galagira. In fact amawulire g'okuba nti nno afande yayokeddwa we gafulumidde omukulu Dickson yabadde tannafunibwa wabula kigambibwa nti okusinziira ku batuuze baalaba ekikka eky'amaanyi ekyali kiva mu nju ya Koporo Babirye era yoyo omukyala nga otali mu byamagye. Baalaba ekikka eky'amaanyi ekyali kiva mu nnyumba ye ne batandika okubeera nga beekubira enduulu era baneiba baatandika okuba nga baddukiramu wabula baasanga ng'omukyala ono asibiddwa munda kyokka ng'ennyumba eteta eggwaawo. Ekyabadde kisinga okuba nga kiruma asuubirizibwa okuba nti ye yasse afande kyekyokubeera nti enju baagisanga nga nsibe wabula ng'ennyumba bagisibidde bweru oba okitegeera nga onaabeera n'ennyumba ng'erina ekinyolo munda n'ebweru. Kati abatuuze bagenda okudduukira okuba nga bataasa afande Christine Babirye mutaayi wange ng'ebweru omukulu yassibyewo era bagezaako okubeera nga bamenya oluggi okuba nga bataasa Koporo Babirye basobole okuba nga bamujja mu nnyumba eyali eteta okuzaama era baamuddusa mu ddwaliro ly'e Bombo eno gye yassiriza omukka ogw'enkomerero era nga okusinziira ku baalaba ku mubiri gwa afande bagamba nti ddala ebiwundu oba okwokebwa kwali kw'amaanyi nnyo nga tasobola kubeera nga awona. Kati omukulu Mwesigwa Dickson ne gye buli eno bagamba ye yandiba nga yateekera omuliro kisuubirizibwa mbu ate we yamala ennyumba n'agisiba okuva ebweru. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino
bagamba nti wabaddengawo embeera y'okunenengana kw'amaanyi wakati w'omukulu Mwesigwa Dickson wamu ne Koporo Babirye era nti abatuuze okubanga balaba embeera eno yatuuseewo kyabadde kyewuunyisa wabula kyandibanga kyekimu ku bintu ebibadde bisuubirwa okusinziira ku nnenengana abaagalana bano gye babadde nga banenengana nga buli kaseera babeera mu kulumaŋŋana entakera wabula ate era mukadde ke kamu bagamba nti ensonga sandibanga zaalimuko n'embeera ey'okunenengana ku by'ettaka just batuuze bye babadde boogera eby'empulubujju nga bw'oba weetoolodde ku kitundu by'owulira. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Andrew Ainebyona. Ono musajja mukulu ddala aweza emyaka 32 egy'obukulu. Ono nno musomesa ku ssomero lya UDES Primary School. Olunaku olwaleero bamusindise mu kkomera yeebakeyo emyaka 30. Omukulu Andrew Ainebyona myaka 32 bamusindise yeebaka mu kkomera emyaka 3 oluvannyuma lw'okuba nti waliwo omwana omuwala ow'emyaka 13 gwabadde yadyekadyeka ne batandika okuba nga beesa empiki ez'ekikulu era nga bagamba nti akaana akawala kano ak'emyaka 13 abadde nga akatwala ne mu buloogi mu bitundu by'Ekireka ne Kawempe naddala omwezi ogwo ogwa January. Yakawa nti n'omwenge n'okubeera nti akawa empeke ezikaziiza okufuna embuto. Eyo nga tuvuddeyo ebifaananyi by'olaba bya Akabenje akabadde akazibu ennyo akabaddewo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 March era nga abayizi 5 bafudde. Abayizi babadde batambula okuva ku ssomero lya Kamonkoli Seed Secondary School mu Budaka. In fact babadde bagenda mu tournament emu ey'emipiira oba tournament z'amasomero ezo muzimanyi bulungi. Abayizi b'essomero erimanyiddwa nga Iki Senior Secondary School mu district y'e Budaka be basuubirizibwa okuba nga bafiiriddewo mbulaga. Ate abayizi abalala bafunye ebisago eby'amaanyi. Emmotoka kwe babadde batambulira ekyuse. In fact kankulageko ekifaananyi ky'emmotoka ku luguudo olwo olw'Ambale Tirinyi Highway olunaku olwaleero ku makya era nga abamu ku bantu abaddewo abekkaanyiza embeera bagamba nti ssaawa zibadde 3:40 akabenje kano we kabeereddewo. Enkya y'olunaku olwaleero ti driver wa Toyota Kanta alemereddwa okubeera nga asala bulungi ekkoona emmotoka nemaliriza nga evudde ku kkubo netandika okuba nga yeevulungula emirundi egiwerera ddala. Kyokka ng'emmotoka eno kubaddeko abaana b'essomero lya Iki Senior Secondary School gye bikkidde nga abayizi 5 by the time of this report babadde balusuddemu akaba. Tugambye abaana bano bambi babadde babavuga kubatwala ku emipiira gino egy'amasomero okubeera nti babbinkana n'amasomero amalala. In fact okusinziira ku poliisi mu bitundu by'eno bagamba nti akabenje kano bakasimbako oba bakanenyeza ku nvuga embi eya driver era nga kitegeeza nti abadde muvubuka myaka 25. Driver w'emmotoka eyo era nga okusinziira ku mwogezi wa poliisi omukulu ASP Wilfred Kyempasa owa North Bukedi oba side za Bukedi side eyo agamba nti bakyakola okunoonyereza wabula ne mukadde ke kamu emmotoka basuubira nti ebadde etikkiddwa nnyo ate era mukadde ke kamu nti emmotoka tebadde mu condition ntuufu oba embeera y'emmotoka gy'ebaddemu tebadde nnungi. Driver bamukutte dda. Yes. Wabula driver we bagenze omukwatira abatuuze babadde baagala kubanga bamugajambula babadde baagala kuba
wabula okusinziira ku ASP Kyempasa omwogezi wa police side za Northern Bukedde region akakasiza nti abaana 5 bo bafiiriddewo on spot. Wabula bagamba nti okusinziira ku bisago ebivudde awo Mukama ataase butaasa, wabula wakyaliwo abali ku mugo gw'entaana. Nkugambye okumanya akabenje kano kabadde kazibu. Police kigiretedde n'okubeera nga ekuba tiyagasi mu bbanga okusobola okutaasa driver, kubanga abatuuze bo babadde bakambwe nnyo nga bayebuuza bwebuuza lwaki abadde avuga enkula oba engeri ey'ekisirusiru bwetyo. Wabula gye bikkidde ambulances ne zitandika okuba nga zijja wamu n'emmotoka eza buyonjo okugezaako okuba nga bataasa abo ababadde basobodde okuba nga Mukama ababikkako akasubi. Abasinga ku bayizi batwaliddwa ku ddwaliro eryo erya Mbale Regional Hospital gye bali mu kubeera nga bafunira obujjanjabi eddakiika eno. In fact n'ab'enganda zaabwe batandise okuba nga batuuka ku ddwaliro lino n'amalwaliro amalala we baddusiddwa. Wabula ojja kujjukira nti gye buvuddeko gavumenti yali yagaana abaana abayizi okubeera nga babatambuliza ku mmotoka zi trucks ez'enkula eno ezo zibeera open. Ndoza olabye kino kyandiba oba kikubira toki butereevu lwaki gavumenti yavaayo n'ekola okugaana okw'enkula efaananako bweti, olw'ensonga nti abaana bendi bangi abafudde, wabula osanga wandibaddewo abataasibwa. Mbeera nzibu, emyoyo gy'abagenzi abaana abato bwe batyo tusaba Mukama agiramuze kisa era abawummuze mirembe. Mukadde ke kamunga mpumbawumba obunkenke obw'amaanyi mu mawanga ga Buwarabu butandise okubanga bweyongerera ddala naddala mu mawanga ageegattira mu mukago gwa GCC okuli United Arab Emirates, yogera ku Bahrain, yogera ku Kuwait. Abantu baayo in fact webukeredde olunaku olwaleero basuze kutebuuke olw'obugombe obw'enjawulo oba alerts ez'enjawulo ezibadde zijja okubanga balabula abantu bano. Basuze kutebuuke nga babagamba nti akabi kandijja. Bagamba nti basuubira nti eggwanga lya Iran lyandiba n'entegeka okukuba amawanga ago nga bwenga kumenyedde waggulu. Ojja kujjukira nti Iran yo ezze yeewera ebbanga lyonna nti ejja kukuba amawanga agakolagana ne Amerika mu ngeri y'okuba nti yeesasuza ate era n'okulaga Amerika nti kirimaanyi yo Iran era nga evumirira ebikolwa byonna eby'eggwanga eryo erya Amerika. Mukwano gwange ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina.
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasiddi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.